NRM tesobola kujjayo kalulu kano ne bwezi n'amazina. Ne bweyesiga ebizigo bya Samona n'ejjula n'ebitika ku ttani tesobola kubijjayo. Ate ng'egenda kufulumya ssente nyingi. Egenda kuleeta abantu bonna, abantu b'omu Kampala si be bali abeeri Kayunga. Gy'otandika okulonda ku 11 n'ogamba nti twalonze edda mu nnyinda ki. Bava mu ttale. Bano bali ku Kawempe constituency yesingamu emyala. Obuuka ku mwala. Tolina woyita abantu basula batunula. Tolina woyita kuteeka mu kalulu okugira ngo bana ba special constable ne police baba batwali basumula si. Naye abo bajja kuttirawo bantu bajja kubukuuma. Obumaleko basibwe abakuba bakube akalulu ke Kawempe tebajja kawangula. Ani asobola okajjayo? Okajjawa. Kawempe. Yes. Alina qualities zonna. Ku primary alina qualities zonna. Bonna abeesimbawo. Nakati alina qualities. N'ez'okuyimba zirina. Namulabye nange ng'ayimba. Yali muyimbi. Bayimbanga ne Bobi Wine. Eyo gye bava bazeemu kumanyagana kati luvannyuma yono ng'agenze ku mateeka naye nga batandikira mu kuyimba. Nalikola kuva dda muyimbi. Kati abayimbi tulinamu aba. Kati bino Nowa FDC. Naye muyimbi. Bino ebirala eby'opposition. Bina kye bisobola okujjayo kuba buli kibiina FDC, DP, PPP baalese ba candidate. Teri ajja kufuna zero kuba mulimu ajja okweronda. Naye omuntu eyandibadde goga nti alina qualities ezenkana Nalukoola oba ezimusinga ye Kasajja. Owa DP. Naye ali mu kala embi, alina omukulembeze omubi, alina pate eyasembayo okwonoona ebyobufuzi bya Uganda ebya DP nga ye Mao. Osobola okuba omulungi ennyo ne mwene emulimu abalungi naye nga bali mu kala ki mbi. Omusajja ono omusomesa nanyini masomero gano ga Seta High omusajja mulungi nnyo nti ne wamuwangula yadda bolinga n'ebintu yabadde agaba akusinga basale n'azongerako era batuuka wali ne bagamba naye tusonyiwe twasobye nga bwe bakikola ku kasozi kali baga nti tusonyiwe twalonda manvuuli nga tetumanyi bwe tulonda nti yennyeko batuga wali manvuuli naye nga kasozi yali ataddewo enkola nga esukka ne ku memba wa parliament nga yefuuse constituency donor nga olwokuba essimu nti bannaye nfiiriddwa ako kakadde kabeerawo akakuwa n'amafuta mu motoka agatwala mayiti olwokola graduation kakadde nga ye muntu gwasangawo omunaga nti nze nina akaduuka kano kalimu emitwalo 20 senga nfunayo emitwalo 5 nkola ki n'agamba ow'ekisawo kye nti wemuwa emitwalo 5 kati oyo abo bakyajjukira abamuyingo yajja ku kalambi naye effort gyakoze oteeka kuba w'amaanyi nnyo okumukola ki bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna amanya n'eddoboozi Ssaalongo Mwongere Lukwata asangibwa eKyaggwe emukono kola ku bizibu bino wammanga okutereeza amaka ensonga z'omukwano obufumbo buganye ezadde eriganye oli mitala w'amayanja empapula zaabula tereeza lubaale wa kika aganye balongo be bakuluma oliko eddogo jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo aneetaaze nsangibwa Kyaggwe emukono oba yita ku namba z'essimu zino wammanga 0750014 oba 078010046 ni ku WhatsApp kweri totya lugendo nga tonnalutambula. Kale nkwaniriza nnyo by'osizira okubeera nga otulaba nkubuuzaako nti wasuze otya osiibye otya mu ggwanga mwotulabira mu kitundu mwoli afunye okusomozebwa okw'enjawulo ofiiriddwa olwazizza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nina mwami Siraje Lubwama munnamawulire mutunuzi wa nsonga ate era musunsuzi waazo. Siraje buuza abantu abatulaba byonna gye muli mbalamusizaako nnyo abafuniddemu ebizibu Katonda
abasaasire abawonye abagumye n'abafuniddemu ebintu birala byonna mumwongere okumusinza. Toyanza njagala tutunulire ku by election eno ey'e Kawempe. Weeks bbiri ze balina nga banoonya akalulu. Buli ttiimu eyongudde ebiriwo sofa bakubidde bannamawulire. Olunaku lw'eggulo Kyagulanyi yabaddeyo nga president wa NUP. Siraje by election eno ey'e Kawempe ogiraba otya nga twolekera 2026? Bweba bibuuzo eno ye mooko oba ogenda kwetegekera bibuuzo byosanga mu mooko bingi ebisanga mu final exams. Kati ng'akalulu kali kajja President Museveni agezaako okulaga alina endowooza nti bw'ateeka ssente mu Kampala naddala mu kulonda kuno okulabika nga kwe kusembayo kuba okujjako nga waliwo afudde mu mwezi gumu myezi ebiri oba tokyasobola kutegeka by election. Kano ke kasembayo ye test gyaliko atadde ssente mu Kampala mu nkola ye ez'enjawulo. Youth livelihood parish development model. Kati alowooza nti ssente ezo zirina kyezikoze eki bwe ziba ziganye n'option agirina kakuba emiggo. Nayo option? Yes. Option eyokusatu yakunyaga kalulu. Option esooka kukuba miggo. Eyokubiri kunyaga kalulu ng'ayita mu Electoral Commission. Kuba Electoral Commission kateyina se kubi ba miggo. Kasita tebakukubira wali we bakunominatingidde n'ofuluma ebweru ebiddiira tebikola ki? Tebiba byayo. Ky'olina okukola nga candidate wa NRM bwe yagambye, kuba yagambye nti abakuba emiggo bakolera bali batuwangule. Abantu bakyawe NRM mu kukaaba, abantu baagala nnyo akalulu ko sympathy bawooli. N'oyo n'abakunzi omukyala naye n'agamba nti kituufu kibakolera, naye nabano bakola akakodyo kulaba nga babakuba emiggo. Sirowooza nti waliwo akakodyo akakutuusa okukumenya eggumba n'oba nga oli kakodyo. Abamu baagamba Nalukola lwe basooka mukuba ku nomination nti yali akola kabadi. Teri kabadi muntu kakusika ku booda n'ogwa ku kolansi n'ogamba nti okyali kabadi. Giva kukuyuliza essaati naye nakuba ebigala by'emmundu akusika kabadi. Baali option eyasooka yali yakulemesa Nalukola kola ki ku nominatinga ng'amanyi bano abasigaddewo kuyisa mu jjenje kkalu ne bawamba nomination form n'oli deputy speaker yali akulira campaign ze akyazikulira ne bamutanga bamanyi essaawa zijja kuba ziweze. Kumbe bano bano balina planning bajjeyo form endala almost nga bamaliriza naziri form ne zikola ki kati ekyo bwe kigaana ne bagamba tujja kutema miggo. Ne bamukuba embooko poliisi egamba tebamanyi, abo bajjaati amagye gagamba tegabamanyi naye nga badiringa bali mu poliisi bagwa mu joint terrorism bakola ku bya bituju. Simanyi butuju ki buli mu kalulu kano ate ejja kubaawo paka ng'eweddewo. Kati solution eri emu muwala wa Kigongo okukwatagana ne bakandidate banne waliwo embeera nga mwembi bakosa yesinga kukosa mukyala baddeyo batuule ku mmeeza ne Electoral Commission ne poliisi n'amagye balabe engeri gibatwalamu akalulu kano nga temuli miggo. Kubanga tolina bw'okuba President General wa kibiina ng'asimbula ku pate ya kibiina kye n'omugamba nti tojja kugenda mu kibinja ekyo, enkeera n'oleka gurupu endala ya NRM n'ogiwerekera nako ng'erina bubuveera ne tractor yeezibye ekkubo okusinga bano abatalina yadde ekikwaso. Naye ekyo kitegeeza Museveni akalulu kano akatya nga yeewe atya embeera ye mu Kampala. Baaziba amakubo mu Kampala bakola amakubo gonna. Talina kkubo limutuusa limufulumya Kampala kujjako ngadda sayidi z'eno Ntebe oba Wakiso oba eyo Kyotera nga tayise wa mukwano. Naye abantu bonna babeera awo mu kifo ky'okulirira Museveni gwe baagala gwe baakalondera ku bitundu 53
ayitewo bamukubire mu ngalo abantu babasiba eddakiika 5-6 nibogezaako okuwaguza ng'oli wabigere bakuba bukongo obule ne babumenya buli lunaku bateeka okumenyawo abantu leero bakubye 3 sharing neeno wansi wano ng'ewa mukwano nga bagezaako okuwaguza kati kitegeeza nti abantu beekyaye Museveni aliwo ku lwa ssente ze aliwo ku lwa majeege kyakola kaakati agenda kikubisaamu emirundi 3 mu bitundu ebimu mu kulonda okujja yes okunene okwa 2026 kati nuupu erina obuzibu bumu nti egumidde ku yunifoomu yaayo ate nga ekyo kigirabisa bulabisa nti bali wano balabe muwala gwe bayita Nabbosa gwe babise nti yafudde senga yafudde senga principal yatadde obubaka ku ekisiye niba ekituufu bamukubye nnyo n'omulala gwe bakubye ekigere n'abalala be bawambye abatanda bakola ki bonna be bawambye ng'ogyeko gwe bakubye ekigere babadde mu yunifoomu za Nuupu kitegeeza bw'oba banaaguma bwe bati waliyo laala esembayo ng'ebulayo olunaku lumu Museveni ajje kandidate wa Nuupu ajja kuwerekerwako Museveni wa NRM kandidate wa Nuupu Elias Nalukoola awerekerweko principal ekirali enansa mu kulonda kwa kanti kya Dondo East ekigenda okubaawo kiki ekyaliwo bakwata abantu ne candidate ne babasibira ku poliisi eGayazi nga Museveni ajja okampainingira obumwe ate teyajja straight yayita eno nakawuka abaina ne bamugamba zino tukutuku ze twagala n'atuwera mu tukutuku ng'eri akalulu kakagenda mu maaso akalulu ako yakateekamu obuwumbi 12 teyakawangula by election zonna okujjako eziri ebweru wa Kampala Museveni talina bwaziwangula ng'ogyeko emiggo nagyo tegisobola bajja kubbako obubabbye tebasobola kukola magini etuuka ku bubbi kati njagala kifuna okuva mu ggwe NRM tesobola kujjayo kalulu kano ne bwezi n'amazina ne bweyesiga ebizigo bya Samona nejjula n'ebitikka ku ttani tesobola kubijjayo ate ng'egenda kufulumya ssente nyingi egenda kuleeta abantu bonna abantu b'omu Kampala si be bali abeeri Kayunga gyotandika okulonda ku 11 n'ogaa nti twalonze edda mu lindaki bava mu ttale bano bali ku Kawempe constituency yesingamu emyala obuuka ku mwala tolina woyita abantu basula batunula tolina woyita kuteeka mu kalulu okujja ngo ba special constable ne police baba batwali basumula si naye abo bajja kuttirayo bantu bajja kubukuuma obumaleko basibwe abakuba bakube akalulu ke Kawempe tebajja kawangula ani asobola okajjayo okajjawa Kawempe yes alina qualities zonna ku primary alina qualities zonna bonna abeesimbawo nakati alina qualities n'ez'okuyimba ziyina namulabye nange ng'ayimba yali muyimbi bayimbanga ne Bobi Wine eyo gye bava bazeemu kumanyagana kati luvannyuma yono ng'agenze ku mateeka naye nga batandikira mu kuyimba Nalukoola kuvadde muyimbi kati abayimbi tulinamu aba kati bino nowa FDC bino ebirala eby'opposition birina kye bisobola okujjayo kuba buli kibiina FDC PPP baalese bakandidate teri ajja kufuna zero kuba mulimu ajja okweronda naye omuntu eyandibadde goga nti alina qualities ezenkana Nalukoola oba ezimusinga ye Kasajja owa DP naye ali mu kala embi alina omukulembeze omubi alina pate eyasembayo okwonoona ebyobufuzi bya Uganda ebya DP nga ye Mau osobola okuba omulungi ennyo ne mwene mulimu abalungi naye nga bali mu kala ki mbi omusajja ono omusomesa nanyini masomero gano ga Seta High
musajja mulungi nnyo nti ne lwamuwangula yaddaba olinga n'ebintu yabadde agaba akusinga basale n'azongerako era batuuka wali ne bagamba naye tusonyiwe twasobye nga bwe bakikola ku kasozi kati baga nti tusonyiwe twalonda manvuuli nga tetumanyi bwe tulonda nti yennyeko batuga oli manvuuli naye nga kasozi yali ataddewo enkola nga esukka ne ku memba wa palamenti nga yefuuse constituency donor nga olwokuba essimu nti bannaye nfiiriddwa ako kakadde kabeerawo akakuwa n'amafuta mu motoka agatwala mayiti olwokola graduation kakadde nga ye muntu gwasangawo omunaga nti nze nina akaduuka kano kalimu emitwalo 2 senga nfunayo emitwalo 5 nkola ki n'agamba ow'ekisawo kye nti wemuwa emitwalo 5 kati oyo abo bakyajjukira abamuyingo yajja ku kalambi naye effort gyakoze oteeka kuba w'amaanyi nnyo okumukola ki okumuwangula n'abakooba kyakoze kati nga bamugyeko kyakola kati alina mityana ebizibu byali njogera n'oli aliyo mukwano gwange naye baliyo babiri bonna nga bamaanyi kakati awo ogamba otya nti onabawa emiwumbo gy'emmere talina kyakoze asingako kwoli kati tuddeyo Kawempe mukudda njagala otukubiremu tooti by elections edda twabeeranga mu by elections edda ng'ebibiina bisobola okwogerezeganya FDC neyogerezeganya ne DP netekawo candidate katugambe FDC nejjamu obuwe biki ebikyuse buli kibiina nekyagala okugamba nti kireeta candidate naye nga kimanyi ekyamazima tekinene kimu kyekigenda kufunayo ekyo ebibiina byonna bikimanyi eyasigadde akitegedde ennyo yabadde wa Jema talina abawagizi bangi naye yabadde ne candidate era yamugyemu negamba egenda kukolera Nalukoola ekisooka pulezidenti wa Jema akyayika ekisanja kitadde kigere nga n'okulonda yakwongezaayo mukwano gwange yagambye nti nze nasomesa Nalukoola amateeka kiba kyansonyi nnyo nga politi nazimusomesa ez'obukulembeze ate okutandika n'amateeka okumuteekako omuntu n'akunga abantu babali mu constituency eyo bamukolere kyekyoka ekyavuddeyo DP egamba nti ffe tebatuwandiikira bali mu kintu bandibadde ng'omukulembeze w'ekibiina bandi bali batugamba ne tuteekawo ekyo tekikyalina kyekiza buli kibiina kyeyambudde buli kibiina kigenda kufuna omugabo gwakyo awo kati gundi ng'ogyeko okugenda ku rediyo Kasakya agenda doa to doa asaba kalulu doa to doa ikola akalulu wa buli muntu omutuukako nakugana oga nti wano tulese tuliti ennyonta nti ekitegeera naye watunulira olweggulo omugundu oguyiseewo ono wakakoyege yadde yaguze soda amazeemu amaanyi so talina capacity ne bwaleeta mumawu minisita ereeta bantu abo so nga owa NRM alina capacity egula abawerekera eteekamu gundi eteekamu amafuta mu pikipiki ezimuwereke egaba t-shirt ngoye tezikyagulika mu owino ayambala t-shirt ye n'akola olunaku n'olaba nti balina abantu naye mu kulonda nga tagejja kukola ki tajja kubaawo actually nga bw'olaba akalulu kano we katambula alale twakafunako okuva ku Lwomukaaga 3 owa NRM agenda kuba wakubiri nange opinion poll zenkoze zonna zinaga owa NRM ajja kuba wakubiri Nalukoola nga yakulembedde owa NRM independent ajja kuba wakusatu obululu bagenda bugabana oyo omukyala ali bright okusinga ono akola apiiru ate siga nti mu NRM yayingidde mu buyingizi abadde RDC mu kitundu yes abadde RDC ng'alina n'ebintu byakoze eki so nabalabye ku debate yadde nga gundi yagizize owa NRM eyasoose wamwe yagizize ento yagizeemu kati awo kyo kitegeeza nti
okwogera kwe kwapiiringa mu NRM nawo mulimu abanyiize nga tebaagala kubawa opposition naye nga tebaagala kubawa kaadi olw'okuba yasindikiddwa Museveni abanyiizizza. Wekimanyi nti mu NRM mulimu abanyiivu lwa engeri gye bagabyemu kaadi si kyokka nga tebabalabyewo banyiivu kwalo ne ekiyo kya ku parliament bwe kiba nga oyo yeekyera mu yero olugoye lwa yero najjira ddala ku parliament message kijasindika ne mu bajaasi abo nga totutte bano bajja ati n'ogamba bajaasi abo mujaasi mulimu abanyiivu bangi nga ye akoledde ekintu eggwanga naye nga Museveni takola ki tamulabawo. Waliwo omujaasi bayita Major Trevor Kiwuuka ntera omwogerako bamaze ebbanga nga batta abantu mwapa Ajumani nga bakwata abakazi nga babba ettaka abakyoli babalumba emyaka gyonna gye basindiseyo abantu. Museveni yasindikayo Trevor nga komanda waabwe omwezi 11 tebattayo muntu no ebbanga libamaze nga bamugyeyo olw'empalana bakata abantu 4 nayogeddeko ne kabaka waayo awatwala Madi Paramount Chief ayogera bulungi Oluganda nangamba twasubwa Kibuuka naye Kibuuka bamuteekako emisango akutta abakazi asimanyi atunda embaawo naye nga ebyo byonna bye yali alwanyisa nga bani abamuteekako yali mukama we bamuyita Kabango Brigadier Kabango n'amusiba ku misango egyo nenkola okunoonyeza ne bapandikira DPP ya Bodo naye nakola okukwe namujjako omusango ne bamuteeka mu interdisciplinary committee eggulu ne bawuza n'asinga nenkwata ababamadi bonna balidaze b'ekyalo ne bannannyini ttaka lye baatwala ne mbaleeta mu Kampala abantu 45 ne mbateeka mu kamunye 2 nga abamu batudde ku bitanda ne mbatwala ku poliisi nga maze okwogera ne IGP. Mwatolangani munamawulire? Yes. Ate nze nwanirira abali mu buzibu. Ne mbatwala ne batukwatira ku Soya ne mbalaga petition gye baali bakoze ne batukwatira ku Jinja Road ne bagamba nti yadde batwala nayo batisse nnyo kunzi ka stand ku police motoka zizo muleetera oletu bateekamu zino ziddeyo nze mbadde nzisasudde ne bagamba weeyongereyo naye ntuuka ejinya ne baŋŋamba nti nga esimu yenanga nina nfu ne bagamba mukubire oba akumanyiiko nga nkuba siyiye ne ŋŋamba njogere ne IGP ali mu parliament nedda paka bwe nabagamba mugyemu abantu mu taxi mubaleke wano poliisi tebagobaawo muntu bombalekawo nga basibe babanoonyi babudamu nze okuyamba kankomyewa ningamba driver wete emmotoka today alindako ne bakomera ono commissioner akolera ku nsonga z'abantu n'agamba Siraje mugamba bazze enkya era n'enkya ne mbazzayo era nga mbatisse muti abantu 18 bagenda mu natika 23 ne babakolako ensonga zaabwe ba DPP ne babatwala enkya ne batwala ewa CDF ne batuganira ku road kugundi esooka gate naga nti mulondeeko 3 nenondo omukazi n'omukyala nange wetuuka erinnyonnyola akiikidde CDF oli wa mawulire obaleese ngaani konze mwoyo gwa ggwanga mwantu gana twagala eggwanga lyaffe badde babatta kale okoze bulungi fulumamu nanfulumya ne mbalekamu ne ŋŋenda ewa jenaawo omulala embuya manyiibu ne mwokyeramu ebintu byange ne mugamba baati banyambye gojja kunnyamba era oluvannyuma ennyo ngamba tutere mu palamenti tayebwa nangamba sobola kubalaba nga MP waabwe taliiko ne mugamba MP abadduse mbe bazze tebamugambye paka oli commissioner we yakolera tayebwa tuba tuyingira boti tuva ku National Theatre naye natulumba oyo MP waabwe ne mugamba nti abantu bo baabo nze nkomye wano obuyambi ne bamukwasa kati Paramount Chief agenda okumpeereza sente zigenze nga bagenzi sikyamenya gye banajja nange ezo ze nali kati obadde embozi eno gireta kukolaga nti Museveni tasiima n'abeeni abali muli n'abaana abantu ba bulijjo oyo omusajja bamuta nga talina musango Trevor naye tebamudeployinga ng'ali ku katebe nakati mulaba atunda walagi mu bbaala awo ebbunga ne bbiya talina kalimu naye nga bamusibye emirundi bungi ku lwa Museveni waliwo abaali batikkulira emmundu kwaliwo paaka n'agamba sayo ne Museveni bamudeployinga ajja abakwate
nabali nga bategedde nti ono yagenze kubaloopa wa Museveni ne bamulumba emabega wa sharing awo nga baagala mukuba naye ng'alina abajjasi bangi okusinga ku bano ne mugamba afande bwebadde onoonya tubakutte bali ku CPS oba atuuka ku CPS bamuteekako misango gya butujju ne bamuteekako n'emisango emirala gy'okulya ssente z'omukazi okuva mu North Korea ne tuzuula nga bali be baazirya so bakikola okulaba omuntu akola ennyo nga bamukola ki bamusiiga ettoomi nga bwebasiiga mu poliisi Siraje bakaleke Siraje yali mubbi nga battaka ng'ayingira mu bintu bingi naye ekyo ekya North Korea teyakiriimu nze simanyi namuwandiikako yayingira mu kubba ettaka ly'omukazi awantu nangamba nja kusiba n'ebisunzo mbituwe olwali bamugoba nandeetera meja nangamba nali ku mukolo nangamba waliwo omukwano akwagala ngenda okumutukako nga Siraje ne mugamba oyo si mukwano gwange ono yangamba okunsiba kati anonye eki ayagala omuyambe oyinza okubanga ebintu obisobola ne mugamba ow'emmundu ow'ekkalaamu awayambe ow'emmundu tomanya konze ndaga proof nti tuwabba nandaga proof nti ebiseera bye yali kigo nga Kayihura gyamusindise ne mugamba kale mugende nja kulaba mpandiikira muzeeyi eyali deputy IG nti basse Kirumira noono bategese kubatta babiri bw'aba alina emisango bagenda mutta mukwate mu muvunaane naga omuntu gw'owoleza mubbi ne mugamba no nina proof si mubbi biki tuli ku WhatsApp nangamba beera mu town ku makya saa mukaaga nali ndi awo mukaaga kitundu nga mpeereza message nti muleete mbawadde eddakiika 15 naye nga tuva ku Parliament paka Kololo enaggulu tutuuka ku bypass emmotoka ya Bakaleke negwamu amafuta ne mugamba sente ziwabba tolina n'amafuta nanga nti gwe ojja okuba omujulizi tusindika emmotoka paka wali ku Osis ne tunywa awo amafuta ne tugenda twasanga muzeeyi convoy efuluma bwe yalaba nze n'alaba Bakaleke n'addayo n'alagira bamuwe emmundu ne batamuwa mmundu oli yagamba nti bakatta gundi ono yali ayambala yero yani abiriga bali mupiba sawa mundu tusobola kuwa mundu ziba tugambye 10 linda ko tujja kuyita yamala wiki 2 nga tubamuyise nenzirayo kusimba mbaga omusajja bamulimbe mundu bagenda mutta kati atya n'ekisikiriza nze ina ngamba ebintu bitwamaze ffe kati obitadde ku mpewo konze sigamba gwe ngaba bana abamumye mundu finally bamuwe mundu ne bamumye mmere nadduka nga musuziza mu bifo bisatu mukweka na mtu wake wabayiteho naleo kaddaga musoga munne ne mtu wake mufuti kubaje yali addukidde nti nange baagala kunzita ne mtu wake wagayazo osinza mwogera yamuyamba eyo we yaddukayo ne mugali kati obuyambi bwange bukoze eki sala magezi ofune ekibanja awalala naye ombuulirangako ng'otuuse ewe yatuuka yambuuli nenkuba mawulire omusajja yati yadduse musango yadduse kumutta we yatuuka ensi nemunyiga n'akomawo ne bakwata emome kati oyo yali akola ku speed nene Kayihura nga amukola olw'obukozi bwe nga bamanyi agenda kukola ki kubali yawo nga balina muteeka ku kisango ekisango bakikomyawo nga akomyewo nga tebalina bujulizi kuba bakola yabamalamu n'emyezi 4 tebabajjako statement kati DPP ng'agamba bambega be bakolagane n'abairafo bagende banoonya abakoleya babajjeko kifayiro kikiyinza n'okuba nga bakiggala bamusonyiwa oba yalaga watakoma nga oyadde okuŋŋamba nti sanki tegeza banja abali frustrated ngabo mwena are basufu Meja Musisi yakola mu isonga akola byonna ne bakyali gonza bamaliriza bamutaddeko omusango nti yali atani yali atta Museveni ne ba president abala ku summit ne bawo obujulizi bwonna abajulizi babiri ne bagamba yayine mundu eyali agabe mundu brigade General katika yanja eri nagamba 4th division court marshal nti nze namuwe mundu eyo revolver ngoli mu amasasi 8 iggulo limu nga ba president bajja kubaayo enkeera saagibwa era tabangako na mundu ne muveno tiyagendayo kati bano kale gasamo njuba ne batandikira okusaba mundu nti mutulage mundu yato elect president nga bagirina ne bamusayira emyaka 10 nga bali ku order y'omu kubalwanagana nobo mayomo ne kayanja ne bamusiba ne nyongera okuwandiika entalo z'abantu abo babiri paka Museveni yatuma kyali gonza najjayo musije ne musisi eruzira nga yakafuga yakasazinga omwaka ng'ogattako energy yali ku remand G5 n'atandika okunoonyeza Museveni akawe gye bamujja ate ne bamuteekako gw'okutta Kaweesa
Kawesi bamutera yali munda. Yali afulumye. Bamunona waka ne family ye yonna. Nangamba agenze wa nenoonya mukwano gwe ngenda kwa mulowooza paka wena situka ngende na Lufulenya ng'omukuba oluganda lwe bamufulumye ekiro Kayihura n'abansinkana okumukaga paka ku makya tumusanga ku makya n'atugamba badde bangamba bampe ngambe Tumukunde yampa $5,000,000 ziteka wesa n'enganda ne banyongera ne banyinyika omutwe mu pipa y'amazzi ne bankuba yenna ng'aliko biwunu olala bamukubira ddala awo Jinja Road bamugamba omanyi okusoma olwo bamugamba yalina pistol omanyi okusoma Bible nti simanyi tugenda kusomesa eyawana ne baleeta obuti ne babumuteeka mu ngalo ng'omuswalaba ne bakubamu emisumaali byogero bikakasa nkubuulira Jinja Road police station nze Siraje Bwama ne bamugyayo ng'ali bubi ne bamuleeta wano wa ku CPS namusangawo nga yenna jjudde musaayi nga n'okwogera tasobola omusirikale yamutaasa n'amugyawo n'amutwala ku kiriniki gye sobola kwogera naye ng'erisaidize Kamuki naye nga musirikale munne jjukira nti ono yabadde atta Museveni ate abasirikale bamukola ki be bamutaasa egy'emisango gyonna yagisinga n'awaabira ne Kayihura ne bagenda mu kooti Kayihura n'asalawo n'agezaako okuteesa naye ng'ayita mu Lwakafuuzi abeera ku State House ng'atuma wa poliisi omusirikale legal officer bateese naye n'abaga $3,000,000 ne bizirema simanyi oba yazimuwa lawyer yangamba yazimuwa musi yangamba tebazimuwa naye Kayihura ali ludda wakati Kayihura ndaba alaajana agamba ali Katebe awulira akakooye ebyo Museveni byayagala Kayihura yawona buwonyi nti ye yaliko backup y'ab'ekisolo yabakolera nnyo ne bagamba bw'otamusonyiwa akalulu tojja kukola ki Museveni ayagala entebe ne woba wali ogenda mutta n'ogala sikyasobola kutta kati kalulu era ku Christmas yamukyalira ne mukyala we tolowooza nti amusirisizza ajja mulekaawo Tumukunde tesejjusa amulekaawo ajja baleeta mu kalulu kano akajja bakoleko paati yaabwe kiro mmu Tumukunde anoonya wa MP kati namulabye Lugonjere amuteekayo kusika eriyo Museveni ajja kumugyayo Buli yamusiba emyaka 8 yamaze mukomera emyaka 8 ati ne bamuwa ekibonerezo kya kumusonyiwa ati yamutwala namuwa obuwumbi 24 okugabako okunoonya akalulu wamulabanga mu helicopter nze nalyako babuna babusatu obukadde Waliako bukadde. Obusatu n'akamu. Yanga yampa emirimu 3 ogumu n'engugana. Nenkolako 2 nansasula ogwokusatu teyansasula ne mulekaawo naye tewe namusinkana ku byakayihula n'angamba nti owaayi sajja yagala kunzi tate mundeetere wano ngolo bamutadde bamunoonya mule naga tomuleeta batandise okutegeeragana ne Kayihura ne mule kati bano abalwanagana beemanyi nti Kayihura ne Tumukunde Museveni yabaleeta kukola ki Kayihura yajja Tumukunde yajja kufungula Kayihura bikolobero n'abeera security minister ne bamuwa budget ntono Mabigundi yali mukwano gwa Kasozi Kasozi yali mukwano gwa Kayihura nga nfwe nebwe yagenda mu committee n'agamba Kayihura temumuwa budget eyo nene muziwe Tumukunde kuba ise ekoze kinene nnaku zino Kayihura na yefuulira Tumukunde ayagala omukwata Kasozi Tumukunde ne bagenda bonna wa Museveni ne beesangayo nani Kayihura ne Tumukunde nga bonna bazze kulaba Museveni ndi bonna bali ba servant be anti banaze kuloopa Kasozi ate onaze ne Kasozi Tumukunde aze ne Kasozi mbundi yagenda ne Kasozi wefu kati Museveni asooka kuyita Kasozi asooka kuyita Tumukunde ne bavaayo kati onagenza okuloopa nga ne byaloopa tabikola ki awo amanyira nti embeera etuuse yakujjako Museveni n'asala amagezi ng'akozesa bano abasirikale be ne ssente ze bamuwa budget ennene n'alikuluutinga abo bwawiranga gundi simanyi special police council $1,2,000,000 abalala nga batwala eyo Rwanda bakolaganye mission ne Museveni bw'agigwamu ne baagala omukwata Kayihura n'adduka n'ava wano nga alese emmotoka ze zonna ezimanyiddwa n'amasimu alese agamanyiddwa yakyuse
yakubanga essimu nti bataddeyo roadblock ne bataddeyo roadblock kati watuuka ku kikulu ekidde Tanzania ku National Park awo n'amanya bano bagenda mulaba n'ava mu mmotoka Benz enkadde mmotoka ennamu n'alinnya Benz enkadde mu buutu ng'ali mu kinu kumbe wa boda amulabye ate amumanyi n'akubira Muhanga najja agoba gundi oyo mu paaka n'amukwata n'anaaba n'amuwa emmere n'amuleeta ewa Museveni teyasibira Makindi awo n'alajana naye n'agenda mu kooti gye yali atwalamu banne ey'amagye so senga yasala amagezi n'afuluma Uganda ebiriwo oluusi si bye byandibaddewo naye yagenda ku maviivi n'akakkana nadda ku mbuzi ze n'alunda yasinga embuzi mu Uganda amuddako ye mwannyina wa Muhanga ezo ze yatundako n'agula poloti ennene ya Ebugoloobi. Museveni ni bwakuteeka n'akuteeka ku mulimu gwe omulimu gwe wadde ofunamu ssente n'otuuka ekiseera n'oguvaako ogwamu walabye Katambi nakusindikidde Katambi Kabushenga era nje mbadde okugamba Kabushenga yali yakola ekitongole ekirambe ekinene kati asaba n'omukazi akameeza empaya etaano nga nkuwa mutwalo luliwa wagendanga okumulaba nga bakugamba ndi ku appointment nedda kati ye yajja tenasooka n'abuuza kati naye yaddayo mufwe Museveni akuzzaayo gye wava Kabushenga bagenda omuwumuza nga tanaba kukuwa ku mbadde manyi ye yagaba nawe emyaka gye bampumuze contract yaggwako ne bagana ogizza obujja ne bawaamu oyo kati aliko Doni Wanyama naye baali bagenda kuwa mulala kaakati issue ya Museveni niwe oba ne ssente mmeka tumukunde Sejjusa yalina ssente zitamanyi alina nga coordinator ng'ayinga eza Kayihura naye baamukomya n'atuuka ku kisenge n'ayagala okwegatta ku ba movement nga tebayi serious aba opposition n'asalawo okulya ssente za Museveni awummule okuva edda kye yali asaba era n'awummula nga tateekwa kwogera na Museveni naye olw'okuba lwe baamuwummuza lwe baali bagenda n'okuziika General Eli Tumwine nga te babavumuza bonna kasente kaabwe baakawa naye nga ko kansusse okubalala era olaba avaayo n'ayombamu katono naye nga asirise yamusindika mu kyaki kati naye abuulira obulokozi ye Museveni oyo akutuusa wootateekwa kutuuka oyo akuba obupande tali serious alina ettaka lingi naye balimuwambyeko kayunga eyo wawawawa kati ayagala kulabisa Museveni nange enkoma nzija kuba MP naye nga tajja genda ku nomination Museveni ajja mukomyawo wano kubanga ategeera Kayihura ategeera politics okusinga abajaasi bonna tumukunde mukunoonya akalulu tomusobola asobola okukanoonya mu opposition n'akanoonya ne muki luyampita okugendayo ekololo gye yamusanga nga oliyo n'aba opposition naye abawa ku ssente akolanga basajja balaba okuba yaggwawo yasiponsalinganga abantu mu kanso omwo mu MP nga alinayo aba MP ababa bamuwuliriramu era nga bayagala okuyisaawo ekintu kiyitawo speed yaggwamu bamuggyako university ne bamuteeka ku katebe amaliba ne gafa Kampala International University Kampala International bagirimu ne Badiru Badiru n'adduka n'akola Kampala University origino headquarter eri wali ewaffe Eggaba njirawo eri eyo Eggaba ye yakola then no Kampala International University ya basajja balaba mu kifaananyi naye nga ya Museveni yali akoze branch addukidde Dar es Salaam akola branch e Dar es Salaam n'agamba oli omugenzi yafa namugamba nti nayo yange yamuddiramu awo juzi nga tugenda mu Kalundu n'amuwa ssente agenda anoonya akabe ewaabwe ye Bushenyi n'amuleka so kuzonna eruddeyo yasomesanga engineering ya 2007 naye nga teri yakuleetedde eyo yennyini era abayizi baayo bafuna obuzibu bungi nnyo by that time wabona esomesa law kati nga teri yakuleetedde eyo Muhoima naye abantu baayo balaajana tebalina kyakukola esomesa law teri yakuleetedde obuzibu bubeera luddawa
anti nga bw'olaba eyakayiwa omala kufuna stage oba calculating anti kati kino osobola okisomesa bw'obisomesa kifuba oba osomeseza mpewo n'abakola ku university y'abantu abakola KIU bakola retake. Yes, ne Pastor Bujingo mukwano gwange bw'ayagala akola retake n'addamu n'akola ki n'akola kati wano siraje NRM eno yali Kampala yali baddeko NRM mu byobufuzi bya Uganda yaliko nga bakyalonda bulonzi ba meya yigawo yabeererawo baali bamulonze badda mu kulonda yiga ne bamusimbako beesimbawo abantu nga 7 Konyonyo yali wa poliisi Kulubya yali mwana wa mwami mwalimu Yiga mwalimu Sebagala mwalimu n'abalala 2 kakati nga NRM eri kuyiga tewaliwo bibiina nenga gwe balonze Sebagala nga basazeewo kumuvuma mubbi yatta abantu yakola bwati ebyo byonna ne babivuma nali omu ku bateni abasalawo 10 think tank natugamba nti nze sirina sente za mawulire za campaign kyebanvuma kyonna mukikkirize njagala free publicity oba eri negative oba eri positive kati bamuvuma ennyo ne batandika okumugamba teyasoma naye nga bebamugamba batasoma bangi nitugunjawo oluyimba batasoma mujje twegatte tuwe Sebagala oluyimba olwo ne lukola kinene nnyo NRM netuuka ku kisenge neyagala ejjemu Kulubya yali asinga ku sente kuyiga kati lubaali bateeka okumugjamu nalumanyako nali ngenze kukyalira Moses Ali ono azaala candidate kati wa Nuupu vice chairman wa NRM ku Mosa Courts wale ogeze kyalirani Moses Kigongo si Moses Ali ne mugamba naye gwe Museveni akulabawo mu kalulu kwokka awalala obeera Katebe kuyala ne hoteli yo bagala gitwala bayisemu mukyala nagati nina amaanyi beerako wane eddakiika 3 olabe nagenda okulaba bidandi bajja banagenda bajja bamini bajja abanene abanene nga boogera ku kuteesa kujjamu Kulubya naye nga tebamanyi nti nze ne Kigongo nga mmanyi kuba yeyandekawo nga tebimukwatako ne bagamba tugenda kutuulira essaawa 2 kati nendaba akulira militale ya Kigongo awo nemugamba njagala nkomewo mbulire ku binaaba mu meeting naga ate nze naagibeeramu bw'oba oyagala linda bateese otuule konze ate nindirewa oba olina sente za soda genda onywe kasoda oba genda eri mu body room waggulu nengenda mu body room kati webajja okutuuka okuteesa nga body room ya wansi tebajjamu balina kujja waggulu ate nze gyendi sanywa soda natwala amateeka gagenda mu body room ngenda okuwira ebigatto body room yali nene nnyo nga mulimu eriko n'ekitambaala nensituka mu ntebe nyingire wansi nga ndowooza bagenda kuyitawo buyisi agenda okulaba batuula boogera batuula neŋŋamba kati nfulume nkole ki ng'okufuluma kyabulabe kyadde n'okubeerawo kyali kyabulabe kyanseeziza obutamanya zaali nnene baatuulira essaawa ennungi 3 okuva ku 9 paka 11 naye nga mpulira njagala okukolola kati oli wansi mu mmeeza byonna mbiwulira bulungi njagala okwegololako egumba okufulira ng'abampulira byonna ne bayiga yakaaba amaziga mu meeting nga Kulubya agaaniddemu kubona ne yali asinga amaanyi ku ground bagamba Kulubya yali ali obululu bwono nga kati bagamba nti RDC omukyala ali obwani oba Nambi akati ne bagamba ojja kuvaamu sijja kuva idani naga nti nze meeting njivudde mulaba ne bagivaamu nga tewedde ng'omusajja agaaniddemu kati nsitu bamaze okuvaawo bwenti ningiza sirabawo ngatto nenfubutuka manze keera bwenti nagenda nga ayambuka madaala ajja gye mbadde ntudde gwate onoonya ekyeno koze noonya mukulu Kulubya wuli mmotoka genda omulabe olwo agenze kukola kibaluwa
press release agiwa aba vision bagambe nti Kulubye akoze eki aganidemu era yagibawo aganidemu avuddemu nti avuddemu iya press release yagamba avuddemu bamugamba oteekwa kuvaamu kirizo abagani kakati nze ntuka ku Kulubye nagenda aleme kumanya nti sinaki mugamba mukama wabibadde bite naye nvaako neninnya boda yange nengenda mu Njuba Time nekuba story nti Kulubye aganiddemu vision nekuba enkeera Kulubye avuddemu katuli tukola postmortem mu Njuba Time ne New Vision MD waffe ebiseera ebyo kati nga ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga angamba Siraj story ya vision ne ya monitor ne ya Njuba Times eriwo entuufu monitor ye yakuba ki nti avuddemu vision nekuba New Vision tiyalina story monitor tiyalina story okay New Vision yakuba avuddemu ngekotinga press release ya nagenda kati Katikkiro yakubuuza ku vision ne Njuba Times ani mutuufu story yani entuufu konze wekitiibwa eyange yentuufu we yali wakitiibwa yali minister wa youth naye nga ye MD waffe nono omugavu endugwa nga ye director kyava ngamba nimugamba nti yaffe yentuufu tukakasa tutya kyeyo entuufu nemugamba nakoze ekintu ekitali ethical but kyansanze busanzi kyanguddeko n'omunyonyola nga byabadde byonna n'abitegeera nasobola okulya ku ssente za Katikkiro $5,000 kati the following day vision yazimpeerawo yaŋŋamba tugenda kuwa reprimand senga tuzuula nti watuwadde amawulire amaki amafu tuba tuli awo nga Kulubye azze ku BBS ku CBS bine BBS teyaliwo nga awandiika bannaye sinnavaamu ng'ataddeyo ebirango nga 50 nga bw'atannakola ki tannavaamu bakigongo ne bakuba ku CBS temufulumya birango ebyo Katikkiro kati MD wange n'abirabako nti Kulubye agambye tannavaamu nga bikwatagana ne story yange nampa $5,000 era teyavaamu mpaka kuki ku kalulu lwaleese embayo twagikuba ku Makerere University jukira byali bya beauty contest mukwata obululu omuntu n'alondako gwalonda tinze nsooka okwogera muwogera kazindaala ku meeza egi kati twali ku supermarket ya Sebaggala ekiro ne basebuufu awo John Mere yali kakikoko ebyokulonda ne bamabike ne ba Kenneth Poka Kande ba Vincent Matovu twali 10 ne tukusalawo nti laale yenkya tugibuuke lwaki musajja waffe tamanyi Luzungu ate tugenda kayivu kasozi k'abayivu kaakati ngene mabega mabika muwandikira story z'Oluzungu mu Luganda nazisoma n'ayogera n'ebyo yali musajja mwogezi kati tuba tumaliza saa 6 tuggalawo Uganda supermarket yaliyo head office yaffe abika nga tamumbuye resolution zamu nga tumumbuye zonna yasembayo yabutagenda kulaale agamba zino zonna nzikkiriza naye nkya tugenda kulaale kofe obadde ekimukulu tobadde mu meeting tubiise naga nti mumbuulira nabike mwabasatu mulaba asomba kubakanyama basatu twabayitanga red wire mwe tutuuka wali ku kituuti Sebaggala yajja okusooka okwogera ntumugamba gwokwata obululu n'abagamba mbagambye yajja okusooka okwogera kasita ayogera n'akuba Makerere oye embogo gy'asooka okukuba nga mumusitula ku kibegabega nga mwali strategic nnyo ate mwabana mujja kujjako emizindaalo kasita bamusitula tuli ku kasozi kajjudde bonna bazze kuwira Luganda lumenyefu Luzungu lumenyefu olwa Sebaggala kati bamusitula yaddi meters nga 10 waliwo kiroole nga kiriko emizindaalo gye bamutwala ne bamukwata ne bamulunyisa ku kiroole n'akwata akazindaalo n'akubalaale abaana bonna ne badduka eri ku veni eri official ne bajja wano okuwira Sebaggala bano bagenda okulaba bagundi bakonyonyo bayiga n'aba polling stations nga abantu babaweddeko laale eriwa jukira mukwata akalulu basooka ne baleeta obululu bwonna nga buliko Sebaggala ne babuwa Sebaggala n'alondako aka Sebaggala ng'aleseewo bwa Sebaggala bwonna n'asooka mu kavuyo awo waliwo okukyankala naawo ne bawaanyisa ne bakoleeta obulala nga temuli Sebaggala bali ne balonda
kekakako amagezi mabike ge yatusinga nga ffe tetugalina ng'alabye mu ba polling assistants bakubye embogo tuyiseewo tuvuddewo bagenda okujja okumugamba nti yimirire yolaala enfunga message ekoze eki era okugenda ono yayogera yekka ate ani yandiyogedde ani omulala yandiyogedde ozamakola gasegirinya alumanyi ne mumusitula yayogenda Luganda n'Oluzungu teyamenyeka nalwo twasalawo netugenda ku Bamuda twayanga ewandege yawe twateeka Tale Center result zonna eza Kampala we twazifunira polling station zonna eza gundi ez'Amakerere zonna twaziwangula mu Luganda Ssebaggala bwatyo bwakola ki nafuuka meeya ne bamuteekako ebisango ng'akyayokya amaze okulonda Saalankonge agenze ne muganzi we muyite mukyala we yani mukyala oyo oluvannyuma yabaako RDC kati yasanguka mu maapu kubaga nti yamulyamu olukwe okugenda naye yaliwo NRM n'amwagala wano n'alekawo Saalankonge agenze e Bungereza agenze n'eddungu oyo omugagga bagenze ku byakasasiro kujjamu kasasiro maniwa na biki ye trip ye esoose kyokka jjukira mu America alinayo ki emisango gy'ebikikulu bya ssente bamukwata nkola bulanda nkola story enfu endala eyasooka teyali nfu naye eno nakola nfu bagamba nti bamukute n'enkubira Masasi Nsubuga yali personal assistant we nga Ssebaggala tebannamukwata tuli naye wano senga tali mu meeting senga mukuwa ninja mukuwedda neninda mumpe nempandiika Ssebaggala tebannamukwata kumbe bamukutte vision newandiika Ssebaggala bamukutte era wali munju batayimuzi bambuuza kati ba editor bote bakolanga gundi proof reading ebintu biri London naawe gushi olane nze nalina simu yoke London bakubirani kati omuntu bagaba bamukwatidde London gwewanjibwa Times atalina na simu ya London kakati bwe tukuba eyo naggwamu amaanyi nagikola ne muganda wawe Kato kati mukulu nnyo mu NBS William Kato yawummula mwene akati tenakola okuziba eddibo eryo nenoonya Ssebaggala ow'amasannyalaze Medi nga yakuba ayogera ne Ssebaggala ne banteera ku loud emboozi yaabwe nengenda nkuba story nengenda ewa Ddungu ndeera ku loud nenkuba story nengenda ku mulala group yonna eyagenda mukusangulawo kiri nakisangula nabakuba story ziriho otyo okumala wiiki 3 Ssebaggala ate nga atunda njiwa Times baali tebamugula nnyo naye ku Ssebaggala nga bamugula kati vision wetuyitirako bamutuuka omutwala mu kooti nga bakwata eya tiketi nga bagiwa John Kakandi yali kifuniza editor wa New Vision ng'agenda kola story eno nga tuli ku bisubi byayi tukwata bisubi ate mwina mukasente naffe tusoma ga vision verbatim awo wetu wenkola ki vision we bayitirako kati wano mu bubaka bwa parliament mpozi wano ebibiina ebijjira mu 2005 etandika kaluka 2006 mbaka bwa parliament mu Kampala NRM yawangulanga muko okuwangulawa mubaka bwa parliament teyawangulanga kitegeza NRM tebadde ya Kampala yakoma 2-1 atukyali mu mugendo wetutendeka ebibiina by'ebyobufuzi awo we yakomete ne ku bwa meeya yafuna mukisa n'ewangula ekyawuhulu Salim waliwo okwerumaaluma manyi obakutereeza bayinza obutaddamu ate ekiwanguza Salim mu Kampala muno buli lwogerega omuntu ku mawanga oba obutasoma Babu yawangula akalulu ng'awangula omugagga yalina nnyini oli Kampala University bayimuyitanga Mukasa Kafumbe Mukasa bagulamu oluguudo kati yagula gundi Badu yagula university yali mugagga nga alina taxi 10 mu Kampala naye ng'alina ssente mu Kampala ne Babu yamuwangula nga talina ssente bulungi nga batandise movement mwana wa malaaya Babu ate bakimukolera mu Kisenyi
omuli amawanga ago amagatte abali ne bamuwa akalulu olwekyo nga bawase baggala ng'abataasoma be baki bangi n'alagira n'okulagira bawe ani Besigye Haji agambye ng'ataasoma yakola ki buweereranya abantu abanyigirizibwa naye oba talina kyobakoledde n'obalaga nti oli nabo ofunamu kati Lukwago ayinza okuba talina kyakoledde Kampala naye buli bagoba abantu muwi n'omukune ng'akaaba nabo amaziga bagagonye bamatuufu nayewafa tubeedewo babajje mu ntobazi genda mu kooti nkoze ntebe kati ne bw'omusimbako wa Nuupu nga yaleese ekisanga ekigamba abanuupu bajjeyo yadde Museveni abaganire bo bamanya yabakola ki kati omuntu bwana tosobola ate muwangula amanya characteristics z'abantu kyebaagala n'abeera nakyo n'akola lukyamuzi kye yakolanga bamugobanga nga tamanyiddwa ne bamukwata poliisi n'etandika n'emutunda era okakana yakola ki yamala n'awangula nga balubega bazize okulonda Damiano Lubega nga bwamanya nti bagenda kukola oluguudo olumuyinza 3 agamba 2 ngenda kusituula wano ennaku 5 sijja kulya mmere paka nga balukoze so byebyo ebyange olwaleero wonna wabadde osinzira okubeera nga otakitegeeza alina okuwangula kalonyo oteekamu obukodyo bungi ng'oggyeko bino simanya nti omanyi nnyo okwogera naye obukodyo bwe bulina bba bungi tukomye wano leero tutandikire awo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera